Yes, butereevu mbaniriza ku Jika Media musibye mutya mugamba mutya kansuubire muli bulungi. Olunaku olw'eggulo nga bwe mukimanyi obulungi kyabadde kivvulu kya mwana mulenzi Gravity omutujju ate nga bakwataganye mu nnaku wamu ne Mickey Wine ne bategeka ku lunaku lwe lumu, wabula nga ku sayidi ya mwana mulenzi Gravity omutujju tebyatambudde bulungi wadde yadde n'akatono. Era oluvannyuma lw'ebintu obutatambula bulungi, abaana ba National Unity Platform bali mu kucelebratinga, bali mu kujaganya olw'ekivvulo okubanga kyasaze mwana mulenzi Gravity. Mbukyalisi yimirirawo ombulire lwaki onnumye otyo wabuyu. David Lutalo teyakubuulira nti omala okuwalampa Kyagulanyi ebivvulu by'omu kibuga byesonyiwe. Genda eyo ate eranga nga tebategedde, tebamanya nti bwalanze. Eyo gyebasobola okukusombera ku baki, ku bantu ne bakujjuliza ku bantu. Naye wano tomanyira Kyagulanyi no succeeding. Kwegenda obuuze ba Bebe Cool obukode bwe bakola. Nabo bayita babaleetera buleetezi basi zireeta. Naye ekivulugo akyetegekedde bakuwa miliyoni 7 omanyire Kyagulanyi wafiiriddwa miliyoni ebyo. Kati ate ng'olese okufiirwa miliyoni 2 buli mwaka obadde ng'okola ebivulu. Obadde ng'okola ebivulu byonna wabiyiwa kumanyiira musajja, kumanyiira banna Uganda. Ogenda kukiwulira gwe. Mugende mutegeke eyo gye tutategedde. Ensi gyetannamanya. Naye azilonga aziwamanyidde Kyagulanyi okutegeka awo muyina leeta basi kusomba bantu. Abasasudde babadde 7. Wagabye tiketi 1000 ezo. Naye ku 2000 ze wagabye abantu bazze 400 ku tiketi ze wagabye ez'obwereere. Kasuku yabalangidde n'obalangira n'abagamba mwe mukube enduulu. Tiketi bakuwadde ya bwereere ate tokuba ndulu musembere wano. Basoose kunoonya ng'oganye n'olinnya ku siteegi. Naye mwe mugenda tuwoomera. Omanyire Kyagulanyi. Banno tebakubuulira bukodyo. Bebe Cool genda okube ku Bebe Cool akamba omubuulire gwe okikola otya. Ajja kubuulira nti bala mufe abatusombera. Nkubuulira. Bakuwa miliyoni 7 n'omanyira omusajja nga takuliiko mazima. Nga takuliiko wadde n'omumanyira n'omuprovokinga n'omanyira omusajja nga wallahi takuliiko takunyega. Nga n'ekibivvulu byo bye walinga okola yakuhypingangako. N'ebivvulu bye walinga okola yavangayo n'akukolera ziki n'akulangira nako. Abantu ne bajja. Era wali ofuna, wali toli mwavu wabuyu, buvubuka butategeera. Nekunuka tunuulira kalingako n'enkima. Nuka tunuulira n'ogaka n'enkima ye yakazaala kiki. Ofaana n'enkima n'obwongo nabwo bufaanane obw'enkima. Temutulipresentinze bulungi bawabuyu. Bakutwale mu zoo, abalambuzi batandike kulambulako. Bagambe waliyo ku mazika agafaanana abantu. Jojo funira kasente naye omuziki gwesonyiwe. Omuziki guleke. Watema muti kwotudde. Ekyo kyoba otegeera. Ogenda. Nagenza okukulaba. Ate otwalaganya balama. Bagamba. A bad worker blames his tools. Ako kazungu katuufu. Omukozi omubi anenya biki byakozesa kati gwe wekwasizza byuma temulinya kyoga ebyuma bye byabaganya okujja abasoose okujja bakubya amasimu ne bagaba n'obuuma bufute mujja abantu tebazze ebyuma nibo byali baddewo nibo walirese kawufa ababaddewo kabadde kamalo basaanikira nkubuli nibo walikozesezza kawufa kati ebyuma bya balamu onenya byaki sound ezimu babadde speaker ezimu babadde balino zijjako ng'abantu bali awo ne baga kati speaker zaaki kati wabadde oyagala biragewa sound eko eyimbire baani temumanyira bumanyizi nammwe ba wabuyu oba kafaanana maama waako oba taata waako nze simanyira kumanya. Yes, oyo nno ye Wumalu Kiseka
omu ku bafuutu sodia owa National Unity Platform ng'agezaako okubeera ng'ajaguza olwa Gravity okubeera nga ekivvulu kyamutuddemu ekivvulu kyamusaze era ng'agamba ebisinze okubeera nga bireetera Gravity obuzibu kwe kuvaayo n'awalampa eŋŋoma ennene kwe kuvaayo n'awalampa Kyagulanyi n'atuuka n'otwala obusawo bwa seminti ku bizinensi y'omusajja mbw'ayagala atandikira awo abazimbira eddwaliro kiye ke yalabanga akamanyiiro ebyo byebimu ku byasinze okubeera nga ate munnange bimuleetera obuzibu n'abantu omuvaamu ne bamukyawa kuba emyaka mingi gy'akoledde concert nga abantu bajja concert nnyingi nnyo z'akoze ku Lugogo awo ng'abantu bajja mu bungi ne bamuwagira naye ku luno kyagaanye olw'okubeera nga ate awalampa Robert Sentamu Kyagulanyi. N'omukulu Bajjo owa Bajjo Events avuddeyo n'abeera ng'awa Gravity amagezi amuwabudde kusaba obeere ng'olaba akatambi kano n'oluvannyuma tukyeyongera mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Gravity kyusa mu njogera kubanza Gravity mukwano gwange. Gravity tuddeyo ku drawing board tuyimbe music wa message tuve mu n'ekyeddwaliro kyamu affectingamuko katono. Ekyeddwaliro ekyando bamulabanga akyokoza omuti omusajja naye yali nsobi. Okitegera Kadima ogamba kati kyamu affectinga naye nga kyasinza okuma affectinga teyekwasa ekintu kyonna message yaba talina kyalonkinga. Ate Gravity yakoledde Mick Wine publicity. Kadima yambanku fukala sawa zino Bobi Wine avuganya Museveni. Bobi Wine n'ayitamu n'afuuka president n'asiba Museveni abantu bakyawa Bobi Wine ensi bweri. Ate muyigenda dynamics y'ensi ti ensi egenda wali muntu anyigirizibwa. Mick Wine yabadde anyigirizibwa mu kino ekintu. Si Gravity yabadde munene. Kati Gravity yerabira amaanyi ge nti abadde munene ku Mick Wine. Tulolibeera omuntu omunene weeyisenga omunene. Kati biga Gravity yega Mick tagenda funa abantu ekintu bayida Gravity yalangidde Mick show. Mick Wine yatadde munnyo. Era yali emayiga wa Mick Wine yamubalira bulungi. Kadima. Nti Mick Wine singa Gravity yasirika n'atayogera linnya li Mick Wine mu kalango n'ayogera bulungi n'abawagizi Gravity abantu bamwagala bandize. Naye olunaku yakala n'alaga nti ye wa kibuli. Ekibuli kino kisuula. Ekibuli kirungi ekibuli kikola ki? Ekibuli kisuula. Ekibuli ekyo yateekamu ennyenye ekyo okwemanya. Bannayuganda okimanyi tebaagala muntu yeemanyi. Abuterevu ye mukulu Bajjo owa Bajjo Events ng'agezaako okuwa endowooza ye ku kivvulu kya Gravity kwogase n'ekya Mick Wine ng'agamba Gravity okwemanya ekibuli ebimu ku byamuleetedde okubeera ng'ate munnange ekivvulu kimutuulamu obutawa bafaani be respect okufulumya buli kigambo okuva mu kamwa ke. Ono ye Gravity ye akusabulirawo akuvumirawo n'akuwemulirayo watali kumala budde kwegamba embeera bw'etyo ye yaleetera abantu obusungu n'okubeera nga bakyawa Gravity n'obuteerabira ensonga enkulu eyinza okubeera nga yalemesezza ekivvulu kya Gravity kino kwatayo y'ensonga eya Bobi Wine okubeera nga yakwata obusawo bwa seminti n'abutwala ewa Bobi Wine ng'ayagala bazimbewo eddwaliro mbu batandikiraawo babeere ng'ate munnange bazimbawo eddwaliro. Abantu baakirabanga ejjoogo, abantu baakirabanga akamanyiiro, abantu baakirabanga Gravity eyali alinnyirira Bobi Wine era kyabanyiiza ne bagamba ebivvulu bye tetuli biddamu. Byatandikanga ebyokusaaga Gravity ng'alowooza bya lusaagosaago naye olunaku olw'ejjo yalabise okubeera ng'ate munnange akirabirako. Butereevu tukyakumoona amawulire amalala mangi nnyo wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wena tannaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olaikinge, okomentinge ate era osharinge. Tubeera kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga akalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otere video eno ojja kubeera nga ogimpedde like. Mu abatubera ebweru w'eggwanga kw'ossa nammwe abatubera n'awaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire ku mukutu guno ogwa Jika Media tukyakumone updates nnyingi nnyo ez'enjawulo. Ky'oba okola subscribinga, likinga, commentinga, turninga on notification bell yo ne bw'oba olina endowoozayo
osobola okubeera ng'ogintera butereevu mu comment section nja kubeera nga ate munange ngisoma. Oba olina oyagala tutereezeemu tujja kubeera nga ate munange tutereezaamu bulambalamba. Kale muzikirize mbaagalize kawungeezi akalungi akuume atakuumira mpeera. Mweraba.